نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala akyusakyusa embeera y'obudde era yakyusakyusa embeera eri mu bantu. Tumusaba Allah okusaasira n'emirembe biddere w'ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam eyatugira n'eddiini yaffe eno ey'Obusiraamu. Kubiriza omwoyo gwange n'egyammwe okutya Allah subhanahu wa ta'ala, twesibirire entanda nga n'entanda esinga obulungi yerimu okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, mwesibirire entanda nga n'entanda esingira ddala obulungi entanda erimu okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Mbalamira okwenywereza ku ddiini yaffe eno y'Obusiraamu, naddala okugisoma, kuba teriiyo kirungi Allah kyawa muntu luvannyuma lwa Busiraamu nga kubusoma. N'olw'ensonga eyo tunyiikire nnyo okulaba nga tubwenywerezaako na kubusoma. Ekyokubiri, twewale nnyo shiriki. Olwaleero ajjudde mu bantu, ayonoonye ensi eno ate ng'agenda kwonoona n'enkomerero y'abantu. Allah yatugamba nti wa'budullah wala tushiriku bihi shay'an, mumusinze Allah nga mumwawula, tekabatanda ne mumugattikako ekintu kyonna, kubanga shiriki kabenje kanene ku dduniya ne ku akhira. Lyezambi Allah lyatagenda kusonyiyirako muntu, so nga Allah bw'akisa musaasizi nnyo, naye ekikwatagana ku shiriki Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kumusonyiwa okuggyako ng'ofudde omaze okwenenya. Omusomo gwaffe gwe tuliko dhahiratun ijtimaiya, y'ensonga ffenna eyatusensera mu society, ensonga y'amabanja. Kizibu nnyo okuyita ku nnyumba illa wa fihi dayn, okuggyako nga mulimu ebbanja. Kitegeeza hadhihi dhahira, ensonga eyo yasensera buli muntu yenna n'esensera society mwe tuwangaalira. Kati n'olw'ensonga eyo kitukakatako an nakuuma binnasiha lil akharin, okubeera nga tubuulira abasigadde n'okubeera nga tubeewaza mafasidi duyuni fi dduniya wa aqibatuha fi l-akhira, ebizibu ebiri mu mabanja mu dduniya muno n'enkomerero y'amabanja embi ku lunaku olw'akhira. Abantu bangi bagayaliiridde nnyo ensonga z'amabanja, ne batawandiika, ne batajuliza, ne beewola n'ensonga omutali, hatta ne tuuka n'ogwa mu haramu, ne twewola emmaali ng'erimu riba. Olwaleero twagala tutunuulire limaadha takatharat ad-duyunu ala nnaas, lwaki olwaleero abantu bangi amabanja gabayitiriddeko. Kizibu okusanga abantu basatu okuggyako ng'owookuna
alina ebbanja. Mulundi ogwayita nayogera ku mabanja ag'emirundi ebiri, amabanja agali wakati waffe ne Allah n'amabanja agali wakati waffe n'abantu, n'embalaga obubi obuli mu mabanja agali wakati waffe n'abantu, era n'embalaga n'abantu engeri gye bagayaaliramu ensonga y'ebbanja. Ekigambo ky'ebbanja kyekyo ekikubeera mu bulago nga waliwo omuntu akikubanja kagabe mahale, kubanga abasajja abamu batwala amahale ngeri teri bbanja. Fayatasahal hatta yamuutu, omuntu n'agayaala n'atuuka n'okufa. Walam yusaddidu hatha ddayn ila zawjatihi, ebbanja eryo n'abeera nga talisasudde eri mukyala we. Mukyala ayinza okusonyiwa naye afudde, mutima gwe si mutebenkevu, ofudde naye omutima si mutebenkevu. N'olw'ensonga etusasule amabanja agatubanjibwa ate tuleme kwewola mu nsonga omutali. Abamanyi b'Obusiraamu baateekawo shurutun thalatha, conditions ziri 3 kwoteekeddwa okuyimirira weewole oba owole omuntu. Condition esookera ddala an yakuuna kadiran ala alwafa, yenna yeewola alina okuba nga alina obusobozi obw'okusasula. Gwawola tunuulira gwowola abaffe obusobozi bw'okusasula abulina. Gwayeewola weetunulemu weekyekinge obusobozi bw'ebbanja buno mbulina. Mulimu abantu bamala geewola kutuukiriza byetaago byabwe, akijjewo naye nga n'obusobozi tabukola ki? Tabulina. N'owola omuntu ssente nga ddala naawe okikakasa nti gwe mpoze tasobola kukola ki? Kubanga omuntu ogenda n'omuwola ssente n'omubanja nga talina, gwe kennyini n'otuuka n'okwesalira omusango nti namulaba nga tajja kusobola. Kati oyo gw'oba olabye nga tajja kusobola tomuwa, muwe buki? Buwi. Ekirala, mwanguyize abantu. Waliwo omuntu gw'olabira ddala nga bambi obwetaavu bwe ayagala ssente, naye ng'okusasula ebbanja tajja kusasula, ayagala kwewera 2,000, naye nga n'obusobozi obuzisasula tazikola ki? Talina. Kati oyo muweeyo 3, muge nkuwadde lillah, obutakubanja n'okukutulawo enkolagana, kankuweeyo emeka? 5 oba 3, obeere ng'omuwadde buki? Naye ojja kuttunka n'omuntu omubanje otuuke okumukolimira, olabe nga ate gwe weetadde mu buki? Mu buzibu. Kati we tuba tuwola tutunuulira omuntu, hal huwa qadiru ala alwafa, gwe mpola anaasobola okusasula oba tajja kusobola. Ekyokubiri, an yagliba ala dhannihi annahu sayusaddidu hatha dayn, kwe kubeera nga ono ayeewola akakasa tingenda kusasula. Awo hadisi we yajira, hadisi ya Abi Huraira, man akhadha amwala nnas yuridu adaaha adda Allahu anhu, omuntu ajja ku bantu ssente nga yeewola naye nga mu nniya ye akakasa ngenda kusasula, oyo Allah amuterawo amakubo agasasula ebbanja eryo. Mulimu abantu ababeera n'enniya nga si nnungi, tayagala kukola ki? Ye afa bufi kanfune ssente. Abaana baffe bameka abasomedde ku mabanja, neweewola kwoli, neweewola kwoli, neweewola kwoli, n'otuuka n'okufuna erinnya ery'amadiinu. Bw'aba mukyala Madiina, Madiinu ye muntu abanjibwa amabanja nga gamutuuse. Madiina yoyo omukyala amabanja gwe geezinzeeko. Sigamba buli Madiina yenna, wabula ndi mu lulimi Luwalabu. Saagala olabe omukyala gwe bayita Madiina otandika okuvunula byenjogera. Ntegeeza mu lulimi Oluwalabu, singa omusajja abeera awo nga amabanja gamwezinzeeko, buli omu amubanja, fahuwa Madiina. Ate bw'abeera mukyala Madiina, kubanga Madiina kirina meaning 3. Madiina ekibuga kya Nabbi,
Madiina ng'erinnya ne Madiina omukyala akola ki? Ajjudde amabanja, yenna atunula amabanja. Tegerekisi oba meaning eyokuna, buli kibuga kyonna kiyitibwa ani? Madiina. Naye kyembadde ndiko omuntu alina okuba nga akakasa nti mbutuufu omuntu gwenzijjako ssente ngenda zikola ki? Ngenda kuzisasula. Ekyokusatu, sharutu eyokusatu, an yakuna fi amrin mashruu, weewole nga kyeweewolera ogenda kiteeka mu bintu ebyakkirizibwa mu shariya. Omuntu neyeewola nga ayagala kulya mayirungi, oli neyeewola nga agenda kusamira, mulimu abeewola nga agenda mu ssabo, ayagala kukutula nsonga ze, ate naawe akitegeddeko nti ono gwempola zitwala mu haramu. Waliwo omuntu ayinza okugira mu inbox naganyamba oli emitwalo 5 ndudde okulya ku kamutambuza ddembe ng'era omuwola ndi ekizibu njagala kunywa ku mwenge ng'omuwola. Teweewola ng'ogenda kwenda, teweewola ng'ogenda kukozesa ssente z'abanno mu mbeera eyaki? Eya haramu. An yakuna fi amri mashruu, ebbanja lirina okuba nga weewola ssente ozitwala ku nsonga eyakola ki? Eyakkirizibwa mu shariya, so si kwewola kunywa njaga. Teweewola ssente ng'ozitwala mu ssabo, hata ekyo kingi. Abantu bajja ku bantu ssente ng'agenda mu byawongo, agenda ku musawo we gundi bamukoleko, bamwambule ebisiraani. Fahatha amrun khatir. Ekyo nno kyakabenje nnyo, kubanga era twayogera omulundi ogwayita ti omuntu yenna abanjibwa shariya hatta yakkiriza n'okubeera nga yuhbas fi sijini, asibwa mu ki? Mu kkomera, ne bwabeera nga muganda wo. Naye omuntu agenda naga gundi n'asiba munne olw'essente, ye lwaki tamuwa ssente ze? Ssente eno amaana, teri ye alina ssente zimukola ki? Zimmala. Naye olwaleero njagala twogere lwaki abantu bangi amabanja gabayitiriddeko, lwaki amabanja mangi mu bantu. Ekisookera ddala khidaa'ul bunuuk wa sharikaati, banka n'ebitongole ebiwola ssente yakhda'uuna annaasi. Khidaa kyeki mu Luganda olutuufu? Taarifuuna maana khidaa? Banka n'ebitongole ebiwola ssente yakhda'uuna annaasi, bakwenyakwenyesa abantu, ne babalimba, ne babasiba kantuntunu. Oza mutera okwera nga baga nti eno banka ewola mu ssaawa 24, ebbanja noba nga ofunye looni mu lunaku lutya? Lumu. Kale omuntu waawulira khidaa al-bunuuk, engeri banka gye zirimbalimbamu abantu, lwe lulimi Oluganda lwe mba nkozesa, amagezi banka geekozesa okuteeka mu bantu okubakyamusa ku nsonga y'amabanja. Kyova olaba era oluusi banka zikozesa n'ebitongole ebiwola ssente olulimi, ne basabika ebigambo, olulimi olusobola okukyamula omuntu. Nga wawulira school fees loan, salary loan. Kati oli wawulira ekya school fees naga abaana bange balina okusoma. Wuyo ayingidde ki? Banka. Hatha khidaa, okukuba kwenya bantu. Tulina looni ya ssaawa 24 nga wafunye edda looni. Akati bino byennyini bye bateera ku masimu okwewola, weewole wonna wooli. Tegerekisi waliwo ebyo ebiri ku masimu, simanyi tokkiriza kutambula na simu nga tekuli ki? Tekuli ssente, bakayita batyawo? Quick loan, looni ey'obwangu.
tuva ku 40 ate omuntu gyakoma okwewola bagenda bamulinyisa percentage. Kati gwosobola okuwera 40 ku ssimu. Waliwo abantu beweewuunyisa naabanga yeewola ssente ku ssimu n'akukubira essimu ali bubi seekanyamba n'omusindikira ekyetaano n'aga ate onzise zonna baziteme bammanja oga ya rabbi laba omusajja wansudde ate mu haramu okumusasulira ki ebbanja eririmu riba. Kati kullu hadhihi khida, ebyo byonna byemulaba ku masimu byemulaba mu banka n'ebitongole ebiwola ssente khida al bunuk. Banka zikyamula abantu okubasembeza eri looni ery'amabanja ne bagwa mu nsobi. Wa tashji'uhum ala al-iktirab, zibashajjaa okubabugumya babeere nga beewola. Wa hadha al-khadamat al-maliya la turidu minha hadhihi ash-sharakat illa at-takassub. Naye mulowooza banka ezo ziba zibaagalamu ki? Zaagala mmwe mufuuke bakozi baabwe babeere mumbeere nga mubakolerera nga bwe muzaama ki amagoba. Katwala ekyokulabirako, muntu weewola otya 2,000 ku ssimu ate n'oba nga ojja kuzza 2,200. Tegerekisi muntu ne yeewola 1,000 ate ne bamuwa 800 naye mukuzza alina kusasula 1,000. Akale ate ne babawunzi ne babateeka mu kantuntunu awo nti eri saavisi yawo zo ziriwo okukola. Kali kye tugambye nti mu bimu ebisudde abantu mu mabanja khida al-bunuk wa sharikat, lwe lukujjukujju banka lwekozesa n'ebibiina byonna ebiwola ssente wa tashji'uhum ala al-iktirab, ne zibeera nga zisendasenda abantu okuyingira mu mabanja nga wowulidde zi quick loan. Akati ebyatuuka ku bavubuka ne balaba ng'abantu beetaavu ba mirimu, oli n'ayita mu bodaboda ziki loan, oli n'abeera awo nga bambi ekyokukola talina naga sijja kufanjala kanfune bodaboda ku loan naye nga bamusudde mu bbanja. Ekisookera ddala bodaboda bali gyagijja mu kampuni mu sharika temuwadde bwannannyini ku yo, kuba tebakuwa bwannannyini ate n'obeera nga bakutuumyeko ssente ki n'obeera ng'okola, era wonna ne bweba bagibbye ne bw'oba olemereddwa batwala buki kuba togirinako bwannannyini tebabukuwadde wabula oli mu bbanga awo. Ebyo byonna kituyita khida, okusendasenda abantu mu nsendasenda ebabugumya ne beewola ssente, n'osanga abantu nga basimbye layini bajjayo ssente, bagenza okugjayo ssente basobole okutambuza obulamu bwabwe. Fayu'linuuna anna al-qurud ash-shakhsiyya satuj'alu hayata al-fardi akthar. Era banka ezo ziraga abantu nti muneewola obulamu bwammwe bugenda kubeera nga buli successful. Weewole ssente ozimbe ennyumba, weewole ssente otuukirize ekirooto kyo osuleko mu kalina, weewole ssente ovuge ku mmotoka empya. Kwena okulaba omuntu ng'abuguma, bw'ogenda muziri ensi ezaakula bo babeera mu mortgage. Nyumba tugikuwa gwe kasita osayininga n'oba n'ebiwandiiko ojja kusasula ki mpola mpola nga batandika kukunuuna ng'obulamu bwo bwonna ssente ze waalikoze ziyambe otuuke n'okuwa zaka, otuuke n'okugenda e Makka, oli mu mortgage gy'otuuyana nayo. Eyali badde asaddaaka awa ezzaka ali mu kutuuyana na bbanja ate nga lino lisasula. Kati bw'otuuka mu nsi eziri serious nga tofuluma mu nsi nga bakubanja, kuva ku eno Uganda weoyagalira wofuluma, naye ensi eziri serious kasita bakuula bwepaba wallahi ne bw'oba ogenda Makka tebakuta, tosobola kukonera mu visa.
ne wano omuntu abeera n'ebbanja n'agenda e China, n'agenda e South Africa, n'agenda e London. Baganda baffe bangi abatubagidde Dubai nga tebasobola na kufulumamu, ng'ate balina kusooka kusasula. Wakujjayo maki? Genda e Saudi Arabia olabe. Tosobola kufuluma. Olina ebbanja ne bw'ofiirwa nnyoko nti ŋŋenda kuziika tebakuta. Omala kukola ki? So eno Uganda gye mulaba w'oyagalira w'otambulira. Mulina n'emmotoka nti ow'ebbanja tebamusiba. Ne bali bo bakusibira mu nsi yaabwe. Tosobola kufulumamu. Kebe hijja tosobola kuva Dubai nti ogenda Makka. Omala kusasula. Kubanga bo banyweza system bagirina mu kompyuta buli muntu yenna. Ne wano waliwo ne batamanyi. Si bwe kiri? Wano waffe Uganda waliwo ne batamanyi. Genda okulira nti abo bava Rwanda, abo bava Tanzania, oyajjira ku loole nga bava Congo. Kati omuntu afaanana bw'atyo bw'omuwola aha ogenda munoonyezaawa nga n'eggwanga yaliyingiramu nga tebamukola ki? Nga tebamumanyi. Naye bali oyingira otya ye ofuluma otya? Kubanga bali organized. Yobola ne wano Islamic banking eno gye twaniriza omuntu balina okuba nga balina data we. Abeera wa? Asula wa? Akola mulimu ki? Tamala gatambula n'amabanja g'abantu. Oggyeyo leero miliyoni 2 enkyodduka ogenda South Africa ng'olaga waani? Omala kumaliriza bbanja ly'abaki? Ly'abantu. N'otafiiriza kampuni na banno na kulekera bbanja bantu bo kubeera nga batunkana ebbanja. Kati ebyo byonna byonna ebitongole ebiteekawo amabanja lwaki gayitiridde? Tugambye ensonga esookera ddala khidaa al-bunuuk wa sharikaat. Banka zikwenyakwenya abantu ne zibasendasenda ne zibabikka kantuntunu ku maaso ne zibalaganga ewaliwo quick loan, boda zironi, school fees loan, salary loan. Mutuukirize ebirooto byammwe, mutuukirize muvule mu nnyumba ez'ewaggulu. Mwana wattu omuntu agenda okulaba nga akyamuse ng'ayagala ennyumba, ayagala emmotoka, ogenda okakkana yeewuze n'atandika okutunkana ebbanja paka lwalemererwa. Tuli ffenna kubanga njagala mukijjukire buli muntu yenna ayeewola nti kye bayita emmaali fitina, kigezo. Hatta n'ezitali za bbanja fitina. Naye ate butyangwa okutte looni mu ngalo, sente zikyamula. Kyo kyolina okusooka okumanya. Oyinza n'okuba enniyayo oyagala kwewola n'otatuukiriza na dream yo, kubanga sente ekyamula omuntu. Omukugu omu mu byensimbi yannyumiza akantu nanga nti olaba ATM card okumanya sente ekyamula ebugumya omuntu. Bw'ogendako ATM okuteekamu kaadi tebasooka kuwa sente, basooka kuddiza kaadi ogiteeke mu ki? Bwe basooka ne bakuwa sente ne kaadi oyinza ogyerabira. Ge mazima abantu baalizeerabidde olw'okukyamuka kwaki? Ataddemu mu kyuma bamuwadde akakadde kaadi n'agireka ajjujjukira nkeera. Kati almaali fitina. Nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba likulli ummatin fitna, buli umma erina ekikemo kyayo. N'agamba nti wa inna fitnata ummati almaali, fitina y'abantu ba umma yange eri mu ssente. Era omuntu w'atateeka kontrol ku ssente azikirira. Naye bukyanga ssente zikuzikiriza ate za mabanja za haramu. Ebintu bibiri omuntu alina obiteekako kontrol, emmaali n'abakyala. Ebyo bw'otabiteekako kontrol bayinza okukuziika nga ajali. Kale ebintu ebyo byetaaga kontrol ya waggulu ng'ate ekikontrolinga ddiini, abakyala ne ssente. Kubanga buli afuna ssente akyamukira ku mukyala. Bw'otakyamukira ku mukyala ssente ekukyamula n'ekukozesa ebya haramu. Kakati tulina okwegendereza tukimanye nti ssente abantu ze beewola ezirimu amabanja zisobola okubakyamula
ne zibasuula awabi okukkakkana ng'enkomerero tebagifunye. Ekyokubiri, lwaki abantu amabanja gayitiridde? التساهل في استخدام البطاقات الائتمانية والتي تشجع المفلس على شراء الكماليات. abantu bangi bagayaala ku nsonga ezikwatagana ne ssente ne batuuka n'okugyayo ssente eza haramu olw'obugayaavu, okusuulayo ogwa naggamba. buli n'abeera nga tatunuulidde nti ebbanja lino ligenda kundeetera wasiwasi w'edduniya, ate bwe naafa liyinza okunfiiriza okuyingira ejjana. kati abantu yatasahaluuna, basuulayo ogwa naggamba ku nsonga y'amabanja. buli n'abeera nga tafudde yeewola mu haramu, yeewola mu ki, yayagala ki? Ssente. nga bulaba abantu olwabe bagenda ku bamanerenda. omuntu ddala mu butuufu ng'afaayo agenda atya mu bamanerenda okwewola ssente, ne bamukozesa endagaano ate nga yakutunda. kyokka nga ssente ze yeewoze tezijja mu ekyo kyakola ki? Kyawaddeyo ng'omuki? Ng'omusinga ate agee nti ntunze nga sikakiddwa nga ntegeera. ogenda otunula ku ndagaano ssente ze yeewola n'evvalu y'ekifo waali nga byanjawulo ddala. n'ekyo kiva ku ki? Attasahul. olaba bwe tutuuka n'okubeera nga tuyingira mu riba ne twewola emmaali ng'efaanana bw'etyo, oli n'ateekawo bino byonna byemulaba abantu bebateereddewo abantu simanyi bitcoin, ebyo byonna byonna bijjuddemu emmaali eya riba n'okufera abantu. kyava nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti dirham riba, simooni embwete eya riba, yaakuluhu rajul, omuntu gyalya, wahuwa ya'lam, ng'akimanyi nti eno simooni ya riba. zino ssente zenfunye zirimu haramu. ashaddu min 36 zaniya, kisingira ddala n'omuntu ayenze ku bakyala 36. simooni embweti gyojje mu maali nga ya haramu, weewoze, mulimu riba. simooni embweti nabbi yakozesa dirham, katukozese simooni. omuntu okwenda ku bakyala 36 kinene. olwo bwakwata bukwasi peegi n'abala abakazi be yakendako naaba nga asusse mu 10, aba asusse. naye 36 ani wano abawezi? 36 tekimanyi, tekyenkana muntu afunye simooni embweti ng'agijje mu ki? ne lwaki tuyingira mu kwewola ate nga kuli mu riba? Allah n'akalubya obulamu ne bukalubira ddala, n'otuyana n'ebbanja ate nga lya haramu. kale ekyamanyi kibaga nti attasahul, abantu batasahala ne basuulayo ogwa naggamba mu neewola gye beewolamu ssente. bo ne babeera nga bafa ekintu eki kufuna ki? nze kasita nfuna ssente. mulimu nno abagenda mu bbanka n'enniya egamba nti nze kampeeyo ekyapa, wabula njagala bampe ki? oba bo bakitwala bakikole ki? nze mbe nga atunze. alaala enniya si ntuufu. enniya si ki? si ntuufu. nsonga endala, adamu qanaatu ba'du nnaasi bilkalil, abantu obutekkusa na kitono. tukkirize twekkuse n'ekitono. kasita onooyagala okukuŋŋaanya nga Allah baga nti alhaakum takathur, ng'obulamu bubatwaliridde oba okwagala okukuŋŋaanya hatta zurtumul makabir, ne mutuuka n'okubeera nga okufa kw'abantu bali, oba abantu ne batuuka n'okugenda emagombe olw'okukuŋŋaanya bazigyeyo abafu. temulabangayo abantu bebaziise ne ssente, abantu ne babaziikula. oli n'amugyako ebyobugagga olw'okwagala ki? ayagala akuŋŋaanye. era ne babagamba nti omugagga wuuyo afudde ne ssente bamuziise nazo, ekiro tomusangamu.
sanga kabuli bagisimye dda bo baagalako ki era bwobulamu bututwaliriza naye ki ekitegeezebwa mu ekyo adamu kanaatu badu nnasi bilkalil omutima gwo gukakkanye ku ssente togeza n'olulunkana ku ebyo byolaba ne banno tebenkera n'ekyo abantu batera okubeera ku mirimu egy'enjawulo oba bali mu masomero oba mu bitongole gye bakola mu busawo olina alaba oluusi siniya dokita bamuwa miliyoni 4 ate ye yakafuluma bamuwa emitwalo 8 kena omulaba nga alulunkana otegedde oli siniya dokita gwe wakakola ki ekikuvuganya noono obutamatira kikyo kiki era ogenda okulaba oli nga ajjayo loodi yabamugaa wano wotuuse ku mulimu tusobola okukwola naye tujja kusalangako bwe tutyo ojja kuzza bwe kiti naga sifuddeeyo ayagala naye ajje ku mulimu nga yeevuga ayagala ajje ku mulimu ng'alabika smart tumatire ekitono obutamatira kitono kyekitusudde mu mabanja senene ez'amabanja osobola ozeewola ku bantu ne zikufaako allah agera ebintu bye n'ojjayo bulungi bwoti nanyumizibwako kyesimanaako nnyo bukugu sikirinaako nnyo experience ti omuntu asobola okugjayo looni mu banka yonna oba wano oba Nigeria oba Somalia anywhere abo bennyini abamukoledde gundi ey'okugjayo ssente ate ne bamupangira ababbi ne bazimubbako laba womala okugjayo obukadde 10 nga bwa bbanja ate ekiro ne babukima n'obeera n'ennaku ya mirundi egi olina ebbanja n'okukola ki kubanga banka toginyumiza nti banzibye oluusi nga n'abakubbye bantu baayo ne babeera awo abola abatambuza empapula sayininga wali kati bazimutere kati wuyo alinye pulimo nga bakugo olutuuka ekabwe paba bagafunguwa oluusi bakutegana mu kkubo nga tonnatuuka na waka yogazireeta ssente abamu emmotoka bagikulinnyirako ddala ng'olina mu jjaamu kasomala okusimbula boti ku banka ebalaba ng'oyingidde ejjaamu ng'ajja oba tolookinze gundi ng'ajja atuulamu ega ssente zireete kubanga abakulaba muli mu mmotoka balowooza munyumya so mwenyoola ajjayo n'ekya nanga ngenda kukusala leeta ssente ngenda kukusala njagala ssente ozimuwa tomuwa omuwa buyi n'afulumamu n'obanga apaakinga n'agenda obwo bubbi we buli mujjaamu mwennyini oli n'agiyingiramu wepaba alaniko okunyo leeta essimu leeta ssente teekamu pini oluusi bazikuteredde ku ssimu aga bamutereddeko obukadde teekamu pini wetaziteekamu ngenda kukusala bakulaba oli ku steeringi wenyoola kati ate sente zange oziyoyo nga ye ali mu kutulugunya alaba woofuna ebizibu ebyo kati allah asobola okukugerera mu mbeera yonna n'olwensonga eyo byonna bituwa okwewala amaki amabanja tugumiikirize twekkuse n'ako akaki akatono naye obutekkusa na kitono kireesa abantu okubeera nga kibasuula mu mabanja ensonga eyokuna al israfu wattabdhir okudiibuuda fakathiru min annas abantu abasinga obungi yulzimuuna anfusahum bi umurin tukallifuhum alkathiru min al amwal abantu bangi obulamu bwabwe babutwalira mu mbeera ey'okudiibuuda kamithiru assafari sanawi waliwo omuntu nga ye buli mwaka ganina okutambula luusi yatambulako neba netayagala kuva ku nnyonyi bweba ne bamusekerera mulimu abantu ng'obulamu bwabwe bwakudiibuuda buli holide afulumamu n'agendako ebufalansa naye ng'oluusi ssente zamaki zamabanja obulamu obwo obw'okudiibuuda allah yatugaana okudiibuuda
kati abantu beteeka mu bulamu obutali bwabwe obuli extra. Alaba bw'atakola kino bajja mumusekerera, bw'atafulumako mu nsi yakimanyiira ajja kusekererwa. Ekivaamu nga mwana wattu agwa mu mabanja amangi agamuyitiriddeko. Bameka olwaleero ababadde abagagga naye ng'ekibasudde mu mabanja ne baavuwala kweteeka mu bulamu obuli extra. Bulamu nga bwakudiibuuda. Omuntu n'abeera nga awaka akozesa ssente ziri ezisukka neki n'enfuna ye. Era wano wenjagala obbakubiriza naddala abantu bamufuna mpola, obutabuwasa bakyala basukka nfuna yammwe. Ayinza okukusuula mu mabanja, oyagala omusanyuse ate tolina ssente, ate ali expensive, ate toyagala kuswala. Kivaamu nga weewula emiliyoni otandika mumusanyusa. Ziringa ezizo, oyagala kulya ki? Tikibumba bakuwe, onoolya ki leero? Chipusi. Nalabako omuntu omu talina mulimu, sente za muzikiti, asomba buli jjuma. Egundi eno ew'omuganda waffe Mandela bayitawo batya? Kujavazi. Mukyala nga tafumba okumala emyezi nga 8 yakamuwasa ninga sente za masigidi. Saagala kwogera muzikiti ogwo, ninga buli anyuka negundi ezo baziyita ki ezo? Ezo ze bapaakingamu kawo bibaaga ebyo ntegerekisi akwataganye. Olaba abantu obulamu bwa israfu, omuntu okweteeka mu bulamu obwo bw'okudiibuuda naye okwataganye. Owasa otya omukyala n'amala emyezi nga 8 oba omwaka nga tafumba? Oba olese matiriyo kyeyo ate nga nesente si zizo. Era ekyavaamu accountability yanyooka. Miliyoni 8 omuzikiriza nga zigenze miliyoni 8 okubanga imaamu azimuzizza mu mbeera eyo. Ebyo temubimanyi? Ebyo ebimu kubituluma. Abantu bazannyira mu busiraamu ekisusse ni miliyoni 8. Obadde osanyusa muntu kweteeka mu bulamu obwo. Kati n'abantu abamu beeteeka mu bulamu bwe butyo, yeewola asanyusa, weewola olya. Akati al israfu wa tabdhir, omuntu okudiibuuda neyeediibuudako ate nga yeediibuudira maki mu mabanja. Yeewoze ssente agenze gindi, yeewoze ssente asanyusiza gundi. So ebyo byonna bituleetedde okulaba nga bireeta abantu nti lwaki olwaleero abantu balina amabanja mangi. Enkozesa embi eya ssente, israfu, kweteeka mu bulamu obw'okudiibuuda obususse. Oli mu mabanja kyokka ate osanyusa. Tuli ffenna basiraamu. Ikamatul walaimu alfakhira bikathira wa kullu dhalika yazidu duyun, okuteekawo emikolo egy'ebbeeyi. Mulina akola akabaga, omuntu akola atya omwana nga amukolera birthday n'aspendinga miliyoni 13 ku bujja ery'emyezi 2? Musuubira ki? Mulina akola embaga ezisusse eziri expensive ku nfuna ye, kivaamu nga ayagala kusanyusa bantu naye ng'agudde mu baki? Hatha yazidu duyun wa yudakhimuha. Ebyo byongera amabanja n'okubeera nga bigejjesa amabanja g'abantu. Tubeere mu bulamu bwe tusobola, tuleme kubeera mu bulamu butuzitowerera butali bwaffe. Obulamu obutali bubwo buzibu, era obulamu obutali bubwo bukuleetera amalala ate ne bukusuula. Beera mu bulamu bwo bw'ojyamu. Abaganda bayogera ekigambo kiyinza okukwatagana n'ebigambo bye njagala okutegeeza nti omumpi wakoma wakwata. Tojja mu kaveera ak'ebitaano
ekikakutuuzaamu nga kutiya ki naye bwe bakutiya ogijaamu ne bakubikka n'omutwe naye omuntu yeetadde mu bulamu obutali bubwe bulamu obwo si bubwo buliko bannyini bwo kati bwe tuteekawo ebintu ikamatul walaim kuyimirizawo bubagabaga obuli expensive bwe butyo n'odiibuda ssente ebyo byonna byonna bireetera omuntu okubeera nga agwa mu mabanja wa yazid wa yudahimuha mwana wattu amabanja ne gagejja mu mbeera efaanaganako bweti ensonga ey'okutaano almafahimu alkhatia allati yazamuha bad man la khalaqa lahum mimman yarawna anna la daynan alayhi fahuwa laysa bidhakiy entegeera enkyamu abantu gye bategeeramu oli n'agamba nti wano oba tosobola kufuna bbanja tosobola kukola bizinesi hatha fahmun khati eyo entegeera nkyamu ng'abantu bwe bagamba bannaabwe nti tosobola kuyimiriza wano bizinesi mu kibuga nga teriimu ki teriimu looni teriimu oba riba hatha fahmun khati entegeera enkyamu hatta n'abakola abalina amasomero olina atuuka noga nti tosobola kubeezaawo essomero n'ozimba ebizimbe ezo zikalina kugira nga mulimu omukono gwa banka hatha fahmun khati eyo ntegeera nkyamu ereetedde abantu bangi okugwa mu mabanja oli najjayo ssente ne yeewola n'azimba ebizimbe akati n'asigala ate kunoonya baana babikola ki eno ebbanja bamubanja litambula ate n'abaana tabalina allah najjamu baraka ojja kuzimba zikalina mu bulwemu azisomeramu ate osanga omusajja alina obuzimbe bwe bwa ssubi bwa ttaka ng'abaana bajjudde babooga ne wansi batuula lwaki kalimu ki baraka oli alina ebizimbe temuliimu ngu yajjamu yamhaqu llahu riba wa yurbi sadakaati olaba allah byakola kaakati tuleme kutegeera ntegeera nkyamu abantu gye batusigamu abantu batusigamu entegeera embi titosobola wano Kampala kuyimirizaawo bizinesi tosobola kubeera na bizinesi eri successful okujjako ng'olimu omukono gwaki eyo entegeera nkyamu tuddayo ku kigambo kye nasoose nakyo twekkuse n'akaki n'akatono beera ne bizinesi yo abantu abamu bajja ku bizinesi z'abantu n'alaba amasanga makalu n'afundikira ng'akuwa amagezi g'akugenda mu banka oba oyagala ojjuze wano olabe bakasitoma abantu bajje gendako mu banka ewola mu ssaawa 24 oba ofunye gukasita obalaga edduuka naye ng'ogenda kutuubagira bayinza okukuziika ne kiro ezitali zizo ebbanja likuziisa nga kiro zikendedde ebbanja emisana likumalako emirembe ekiro otulo ne tubula buli kiseera oba weeraliikirira akati ate omuntu abeera atya mu maali etali yiye kubanga bw'ogitunula mu booti yonna maki era kyova olaba Sheikh Seviri abantu ekibaganya abantu betusuubira nti bagagga tebawa zaka sente zibalimu si zaabwe agenda okwebalabalamu nga mabanja ate ga banka buli mwezi alina okuzzaayo kati bambi agenda okubala ezize ate muli neera bwe mumye emmaali y'obusiraamu nga mugimisa haramu olina waliwo omusajja alina amaduuka naye nga bambi sente zonna ezirimu si kiki sizize kale entegeera enkyamu erowoozesa abantu nti omuntu tasobola kuyimirizaawo bizinesi nakuwangaala okuggyako ng'alina amabanja osobola otya okuweerera omwana emakerere kati olina bbanja kisoboka bwezera kyekireetedde n'abaana baffe abaasoma okulaba nga emirimu gikoze ki gibuze kuba tubawangaaliza ku haramu maali ya haramu weewola asome weewola asome weewola asome nga ate weewola mu haramu mukazi wattu n'amaliriza n'afundikira nga addusa kyayi ow'eddiguli n'amaliriza nga talina mulimu n'amaliriza nga musomesa full teacher ngali ku bodaboda laba woosiikiriza banna abataasoma abaali badde ku bodaboda ate gwogiriko otudde n'omuzungu ofuweeta oluzungu oluyitirivu naye olwokuba mungu yajjamu ki baraka kuyingirira emmaali eyo eya haramu
tuli ffenna basiraamu. Nsonga endala erabika eddirira esembayo ey'omukaaga al-inqiyaadu lil aadaat wa taqaalid al-madhmuuma, abantu okugoberera enkola gye babeera nayo gye basangawo la tajurru duyuun, abantu gye balaba nti eno yenkola wano ewaffe ekola, abantu bazze bagoberera enkola gye basangawo nti okubeera bwoti olina kukola kino oba ntegerekisa. Akati abantu babeera ni al-inqiyaadu lil aadaat, okugondera embeera kalica gye basangawo. Oli n'agamba nti nze njija okugoberera nga ki kyenjagala okutegeeza, nti agenda n'abeera nga ali ku mulimu, naye ng'omulimu ogwo omuntu olina kwewola, si bwe kiri? Bakuwa ssente, simanyi obulamu bwo obeere nga otuukagana n'omuki n'omutindo. Nga olaba oluusi bano balonze ku MP ne bagasinda basooka ne bakuwa miliyoni 3 n'ogula essuuti n'ogula engatto zo n'oyogereramu n'ogula ki. Kati lwaki ogoberera ade eyo tuuka ogwe ku mabanja nti omuntu wana alina kubeera nga akola bwati ne bwati? Tuli ffenna n'olw'ensonga eyo tulina okubeera nga twewala ebintu ebifaanaganako bwe biti ebyokwewolaawola ku misaala, wadde oli mu kitongole kasita otegeera nti mulimu riba, beera nga okikola ki? Okyewala, obeere nga otambula bulungi, kubanga ebintu tebijja kutambula bulungi. Njagala kumaliriza nga mbawa nasiha zino ezituyambako okuba nti tetuzikirira na mabanja, tetuzikirira na maki? Kabula ntukaddima ala al-iktirab, nga tonnaba genda kwewola, tegeera hadisi ezaavumirira amabanja. Bw'oba tonnaba kwewola bw'oti, sooka ojjukire hadisi ezivumirira amabanja. Nabbi ze yagamba nti ayyuma rajulun, buli muntu yenna alina ebbanja naafa nga talisasudde, laqiya Allahu saarikan, wakusinkana Allah nga balibwanga mubbi. Rawahu Ibn Majah wa qala al-Albani hassanun sahih. Yagamba nti hadisi ntuufu. Abantu abajja ku bantu ssente nga tebalina nniya esasula bakusisinkana Allah nga babalibwanga bati babbi, baba wobba. Hadisi endala, man akhadha amwala nnasi yuridu itlafaha atlafahu Allah, muntu yenna ajja ku bantu ssente nga ekigendererwa si kubasasula, Allah ayonoona obulamu bwe. Eyo hadisi gijjukirenga ng'ogenda okwewola ssente. Hadisi endala, hadisi ya Thawban, man faraka ruhu jasad, omuntu yenna yawukana omubiri gwe ne gwawukana n'omwoyo gwe, wa huwa bari'u min thalatha, naddala ebintu 3 yabyewala, dakhala jjanna, wakuyingira jjanna. Naye mu ebyo 3 mulimu addayinu, okwewala amaki? Amabanja. Kati ekyo kijjukirenga nnyo, hadisi ezitiisa amabanja n'okufa nago. Kubanga gwe okuva mu ntaana nga bakubalanga mubbi ate nga wasaala, naye ng'ekikuyisa omubbi maki? Mabanja. Kigambo kiba kiraze wala, so temumala geewolaawola. Tuli ffenna. Endala, la taktaridu illa mudtarran, teweewolanga wasuya ey'okubiri, teweewolanga illa mudtarran, kujjako ng'otuuse. Mudtarru ye muntu asobeddwa, agenze eno neeno neeno, emiryango miki? Miggale, ate obulamu bugenda, gwe bayita mudtarru. Naye ffe twewola, tuli engege, ndudde okulya ku ngege, ndudde ogendako e China, ndudde ogendako, ndudde okuvuga ku mmotoka. Oli ne yeewola n'apangisa special, n'akyakalamu ku kyalo, n'anyoola, n'avuga n'adda eri. Kati obwo obulamu kyobula abagambye nti omuntu teyeewola okuggyako mudtarran, ng'amaze okutunula eno n'eri n'eri, omulyango muki? Muggalo, obulamu busaanawo. Naye ffe twewola kusanyusa mibiri. Oli neyeewola, kakati omuntu ekyokulabirako ekitonotono, omuntu neyeewola ssente awase, kale owasizza embaga ewedde, ati ki ekiddako awo? Tekuba kusasula. Omukyala akudduseeko myezi 3,
kati ngono bwe tulengera gataliiko nfuufu abanja tanka n'amahale ge ag'emitwalo bw'aba yeewola bwewozi tanka eyo olowooza yeebaka ndeese kyakulabirako sige nti yeewola naye nkuwa kyakulabirako weewoze okoze embaga ku buko bakutendereza bano n'aboogezi bakuwaana omugagga atuuse mugagga ki ng'ali mu mabanja embaga neggwa n'otandika okutunula bbulu nekyosanze mu mukyala nekitakusanyusa n'okwata ku mutwe ogwokusatu ogebbanja n'owangala naye n'omwaka ne gutawera n'akuddukako naga nali mmanyi n'akasajja ke nafuna kalimu amagezi kayina nesitekalina n'agenda ew'omulala n'akugendako nga takuzaalidde na baana oyagala kukolimira famire yonna bantu abo babbi gwe mubbi tiweewolawola ssente kusanyusa ntegerekisi ekirala wasiya esemberayo alaika bikathiratu ddua an yuinaka llahu bifadlihi amman siwah itiriza nnyo okusaba allah allahumma kfini bihalalika an haramika wagnin bifadlika amman siwaka itiriza nnyo edduwa eyo allah akuyambeko akusasulira amaki banaye temuzanyira mu nsonga y'amabanja amabanja kintu kizibu nnyo nabbi yagaananga okusaalira abantu nga balina amabanja n'atuuka n'okugamba abalala musaalire munnammwe sijja kumweyimirira oyo mayiti oyinza okuleka abaana bo nga baavulunkupe lwamaki mabanja ekisookera ddala gaweebula omuntu aye newaliwo amabanja ge tuzanyiramu nga g'okulya emmere n'obeera ng'olidde ayo wajja waadi emirundi egi n'oba nga otya n'okujja kwalirina okuyimirizaawo esswala lwa bbanja ogawandabirako bantu beewolaawola obuntuntu obw'okusaagirira najja ku dduuka sukaali eri najjayo gino okulaba ng'akyusa ekkubo naye oliba owetaba oti osanga ennyirisa eraga haji ate noolagawa naye ng'obadde omudduka eri lwaki kati laba weeteeka mu buzibu tetwewolaawola kujjako nga tutuuse ku mbeera gyokakasa nti kiganye kikoze ki kiganye naye ffe twewola mu bintuntu omutali tusanyuse abalala tukole ki n'ekirala mwewale nnyo okwewola okulimu haramu okulimu riba okwewolera ku masimu okwewola ebyo simanyi looni zaaki bane twegendereza amabanja tusobola okutambula bulungi nga tuli mu maali eri seefu etatuleetera ebizibu bwebaolaba musabe nnyo islamic banking etambule bulungi wano ewaffe Uganda ejja kutuyambako nnyo okulaba nga tuva mu mbeera eya haramu ne society yaffe ejja kutereera ebeeremu obugagga senga tunagitambuza bulungi tusaba allah abagenda ogitutambuliza allah abakwatireko bagitambuze bulungi nammwe be bagenda okuwola nga mwewolera mu nkola ey'obusiraamu mubeere balungi ddala mbeere basiraamu nti oyagala kwewola kulya buli ate n'alemererwa byolya byebidda owoza zaffe omuntu weewole ng'ogenda kukola bizinesi kati eza gavumenti eza gavumenti kasiteera bababa nti bakuwoze olina okuzzaayo butaga nti zammwe zitya basaba kuwola ne mulagaana kiringa era basiraamu wobasanga nga babba amasanyalaze eti gavumenti naye etubba ani agaa nti bobba oli bwakubba nawe olina mubba olina olanga abba amazzi gabwerere okuvaawa gwe sasula tuukiriza oba bo bakubbe allah ali bavuna naye ate gwe tobba ebolaba amasalanoza geetaaga kukolako bafu senga omuziti gubeeraawo nga gubba amazzi ewuzu y'abantu etuuka manya eswala yes eswala yeetuuka naye maa al ithim n'omusango gw'okubba nosanga imaamu ataddemu akawaya kamuzika kanyonyuuta amaki ate bwagamba abasiraamu bana esente z'amasanyalaze musasule amasanyalaze
Tetulina okubeera ekyokulabirako. Tetubba oba batubba bo batubbe, Allah ajja bavunaana era Allah ajja bassaako ekikolimo kasababba abantu, kuba kibakakatako okutuukiriza saaviisi z'abaki z'abantu, babakolera amalwaliro, babakolera amasomero, bakole enguudo. Kalonze ekineewuunyisa ennyo kyendaba n'osanga wano mu kibuga wakati akamotoka kayimiridde kajjako ettaka kasuula mu binnya, ekkolansi aye n'oyimiriza tipa ng'oleeta ttaka n'ozibikira ebinnya, n'ojula ovaamu omukiiko omugga oyo asuula ettaka mu olw'ebintu osiraamu kuga n'otambulira ku kolansi ate ng'olinga oli ku luguudo lw'ekyalo nfuufu njereere, oba bulyazaamaanyi oba obususi mu kibuga, ate n'oleeta ettaka malamu ne muyoola ebitiiyo nga busuulamu abatalinamu na nsonyi, wakita omukiiko omuggo mugongo naye ogenda n'omusaasira n'ogaa naye bamutumye buki butumye ajjuze ebinnya ebyo, n'ogaa nti alhamdulillah yensi yaffe batutambulira awo. Naye byonna bulyazaamaanyi, naye tekitegeeza nti bw'obiraba ebyo naawe okole ki oba lyazaamaanye nti obba amasannyalaze obbe kigambo kubba oba nawe okitegeera, kuba lwera abuuza ekibuuzo nga tafuddeemu nansuyira aga sheekhe bwe nziba amasannyalaze ate ani aga nti okubba bakukkiriza, bwe nziba amazzi ga gavumenti ng'obba gaaki, bwe tuukiriza Allah kyakukola ki, bo abakulyazaamanya Allah ajja bakola ki. Kale nkomyawo ku nsonga y'amabanja. Omulundi ogujja we tujja okutandikira tutunuulire ebbanja engeri gye tulikolamu transfer ne likuvaako n'olizza ery'omuki transfer eyo obusiraamu bugiramula butya, obadde omumanja neega ntya usaama nange mubanja ajja kunsasulira, abaffe wenkola hawaala eyo transfer nze mba sikyabanjibwa, era bukwakkulizo ki shariya bwe yateekawo okukola transfer yebbanja ligende ery'omuki, era senga oli bwe tukozeeko transfer afa bwe mba mmanja oba nzire woono eyantransferinga nantwala eri. Omulundi ogujja inshallah betujja okutunuulira tunaamaliriza tuyingire mu maali enkola amateeka agafuga emaali eya haramu, emaali eyaki eya haramu. Bantu bangi balina emaali nga ya haramu naye nga bagamba nti nze bwe nfuna haramu wange nenzimbamu omuzikiti nengula kapeti nensasula amasannyalaze g'omuzikiti, ebyo byonna tujja bitunuulira tulabe amateeka g'obusiraamu galamula gatya. Kale saba Allah subhanahu wa ta'ala nga bwatukuŋŋaanyiza mu kifo kino ffenna atukuŋŋaanye mu jannah firdaus, atumalire obwetaavu bwaffe ku duniya ne ku akhira, atukingiriza amabanja, atugaggawaza atutaasa obwavu. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala agatte wakati waffe ne baganda baffe abasiraamu okwagala n'okwanama ddala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala embeera yonna eri busiraamu baffe Allah agituggirewo ate tusigale nga tuli mirembe. Tumwegayira Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obutebenkevu, atulungamye ku kkubo eggolokofu. Tumwegayira Allah subhanahu wa ta'ala ku nnimi zaffe bwe tuba tuva mu nsi muno kusembeyo ebigambo Allah byagenda otusiima nabyo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe enkomerero ennungi, atulongooseze amaka gaffe, atulongooseze bakyala baffe, atulongooseze abaami baffe, atukingiriza abaami abateeraguza, atukingiriza abaami abatafuuwa mmindi, atukingiriza abaami abakodo. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe abakyala bannaddiini abatali mu kusamira wadde okweraguza, bannaddiini era abatwagala nga batwagalira ddala okuviira ddala ku ntobo zaabwe ez'emitima. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.